Honorable Kasajja tasobola ku performinga bulungi. Yagala mpe prediction ngompa ku ludo lwa government lwonna. Nkyagala kuwa wano olw'ensonga Honorable Robert Mao ajja kusituka agende mu kalulu ako. Bangi nnyo bolaba bana kati abawagira Honorable Kasajja kebadalaba ku Honorable Robert Mao tebagenda kuddayo mu campaign ezo. Honorable Jali Sana ajja kusituka agendeyo. Ontegeera n'abalala abali awo bamutenywa abo bonna bajja kukola ki be bamutembeeta. Bana abantu bonna be bana abalabako tebaso n'abantu abali ku ground bakimanyi bulungi nti abantu bano bagenda mu movement. Ontegedde bakolera ki tebasobola kumuwa ekirala ekyebuuzibwa. Honorable Kasajja akoze ekimala wansi ku ground awo bamumanyi kubanga bino ebirala tubyogera wadde ayise mu Kamoli bw'obeera ne mandate y'abalonzi abo nga bakutegeera bakuwa naye ekibuzo kiri nti bamumanyi sikimanyi soba kyogera naye kati ekibuzo kiri nti kyongambye okwogera general mu ndambalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Kwata asangibwa eKyaggwe Emukono. Kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka, ensonga z'omukwano, obufumbo buganye, ezadde liganye, oli mitala w'amayanja, empapula zaabula, tereeza lubaale wa kika aganye, balongo be bakuluma, oliko eddogo jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo. Aneetaaze nsangibwa Kyaggwe Emukono oba yita ku namba z'essimu zino wammanga 07500 0-4-11-89 oba 0-800-00-46 ni ku WhatsApp kweri totya lugendo nga tonnalutambula. Osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo kubuuzaako nti osibye otya afunye okusomoozebwa okw'enjawulo fiiriddwa olwazizza n'okusomoozebwa okulala nkusaasidde asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nyina Bendikito Kiwanuka Galiko tugenda kubeera nga twogera ebigambo olunaku olwaleero. Benibuuza abantu balamusizzaako nnyo mwenna abalabi baffe aba MS Media nembebaza emirimu gye mukola n'ebyo gyonna gye mutuusaako engalo ate ne mbasaasira mwebwe muyitamu abantu baffe abasibe bannabyabufuzi n'abantu abo bonna abasibibwa ensonga ezitaliimu oluusi nga tebalina misango nabo mbasaasira nnyo era ne mbasabira Katonda bateebwe. Erinnya eryange nze Kiwanuka Benedicto Galiko, member wa Democratic Party. Tuzze wano leero twakoma okubeera wano nga tuggalawo omwaka gwa 2024 mwaka guna tetukola tubadde tusisinkanangako kusisinkanya olina akagundi ku mutwe Dinisa ku kooti Joliante luli etwaliyo ku musango gwa Dr. Vikisije kubanga olunaku lwali lwange musango gwange gwali gukomawo nga 19 era gwe gwaliko gwokka ate nagenza okulaba nga kwajjuziddwako emisango mingi then bwe twamaze okuwummulamu kaawo bwe natudde then omulamuzi omukyala yampise kali mu kusituka Dinisa nerikola ki neritemu omutwe ogwo era omusayi ne guyiikaawo naye basobodde okutungawo kati ndi bulungi nja kutereera. Tuzze twogere ku nsonga era ndoza za misango kubanga kyekikulu ekiriwo mpozi tuwe tunaba tumalirize tujja kwogerako ku kulonda kwa Kawempe engeri nako kye kwalidde ensowole ewa mudipi mwennyini mwalese candidate ye Kasajja balese candidate Honorable Kasajja yes member wa DP ninga tiyayise mu makubo matuufu n'abambulesi benyi tebali mu makubo matuufu neri gye ababadde ku constituency nabo tebali mu makubo matuufu so ekyo kikulaga obuzibu bwe twolokedde then tugenda kwogerako ku misango ebiri egiri mu court ogumu guli mu court of appeal we twasembayo okukomekereza nga batusindise genda mu mediation nze mediation gye nali nganye naye bwe twazze nga 11 n'omulamuzi yakkiriziganyiza nange Honorable Geoffrey Kiryabwire mediation n'agijjawo n'agenda kati tugenda kulindirira ruling omulala gwe gwa contempt oguli wa Honorable Dr. Dagala Singiza oguze nga gubeeramu ebintu bingi tubadde tetumanyi nti bibaawo mpozi n'ekirala olukiiko lwennyini olwo ate oluli mu contempt ate lufulumiza notice 2 lufulumiza notice ya National Executive Committee nga 5
ate ne lufulumya ne National Council nga 7 omwezi ogwokusatu. So era ekibadde kintambuzaamu uko kwe kwagala okukola final touch okusobola okuteekayo injunction. Ndowooza wemba ntandikira awo. Ekisooka tulina omusango gwa contempt. Contempt kitegeeza nti mu kooti ebiragiro byeyakola ki byawa. Kiragiro Justice Philip Odochi yagamba obukulembeze obuliwo kati obwa NEC tebwalondebwa wabula baasoma busome era n'agamba bwamenya ssemateeka. Kati obukulembeze obwo butaliwo mu mateeka ate bwazzeemu ne buyisa notice. Bwe bwayisa notice eyasooka nga 19 omwaka oguwedde nagenda n'enteekayo injunction. Naye balina engeri gye bajjawo omulamuzi Honorable Dr. Douglas Singiza ne bamuwa workshop kati atasobola kugrantinga injunction yeeyo. Such that nti kati olukiiko bwe lubuga nga lugenze mu maaso kiba kitegeeza it has overtaken by events. Kati injunction eba tekyakola. So kye nakola kwe kugenda kugwa contempt. Contempt teyinza kutekingibwa by events kubanga kyo kitegeeza nti ovodde ebiragiro byaki bya kooti kyo kibeerawo paka. Kakati era kyekimu kye ngenda okukola ngenda kuteekayo injunction over the weekend oba olunaku lwonna nga tebudde tebunakugira then injunction yeyo era ngenda giteeka wa Dr. Douglas Singiza kubanga gwe musango gwa contempt gye guli oba kooti eyo wa high court eyo. Naye ekizibu ekiriwo bajja bagenda mujjawo ku bintu bisatu bateeka okukolako ekimu. Either basobola okuddamu ne bamutuma mu criminal sessions wiiki ejja, basobola okuddamu ne bamuwa workshop, basobola n'okumuwa court leave kubanga ebyo byonna tuzze tubikola ki tubiraba, n'okumukyusa nakyo kisoboka mukadde akakaki akatono ne bakumuwa appointment gundi nti babukoze eki bamukyusiza. Naye ffe tetukitukwatako, ekikulu ffe tugitaddeyo, ffe tujja kugikola ki kugiteekayo. So tugenda kuteekayo nga tuchallenginga enkiiko ezebbiri eziyitiddwa. Lwaki tuzichallenginga? Wano mu bintu bye tulina tugamba bwe tuti zino ze submissions kitegeeza bye bintu bye twateeka mu maaso g'abalamuzi g'omulamuzi Dr. Douglas Singiza omusango gwa contempt nti respondents NEC Honorable Robert Mao ne banne, the meetings that have so far been held as a demonstration of continued contempt by the respondents, and as far as they are aware that are illegally holding office and therefore have no mandate to call for such meetings or conduct other party activities. Kakati bo kino bo bapeyinze difiya tebagala kubiwulira, bo bagenda mu maaso ne business nga bayambibwako registry eyo, registry bagenda ne bateekayo ebintu byabwe ebya forgery. So zino meeting zaabwe zonna zibayita kiba kitegeeza bongera ku disobeyinga disobeyinga ebiragiro bya kooti. Era kati bwe banaaba banyimye injunction kitegeeza nja kujja ne contempt ejja kubeera continuous, nja kwongerako bwongezi ku luli lwali Mbale, ku luno luli Soroti. Ekyokubiri luli lwali Mbale, ku luno luli Soroti. Zo zina bbiri ziri Soroti. Luli lwali omwezi gw'okuna okuva 19 paka ku 2. Luli lwali lwa NEC. Kati baleese bbiri, baleese National Council ne National Executive. Naye tugenda kujjawo ku National Council nkulage ti National Council tesobola kubeera okubanga talina ba representative balina kutuula muli. Kakati kyenjagala mwami Matiyo omanye nti enkiiko ezo ezituula nga mpita mu kuwabulwa kwa munnamateeka abalala. Naye wano kankozese Council Songoni agamba bw'ati that I have been advised by my lawyers, Ms. Songoni and company advocates, that all of the NEC meetings that have been held by the respondents are illegal. In as much as they have been submission as musango gwa contempt of court. Kanchidemu that have been advising us. Bakuwa amagezi. That advised by my lawyers, Ms. Songoni and company advocates, that all of the NEC meetings
that have been held by the respondents are illegal in as much as they have been convened. Submission gwajiwandiika eyo. Oli agiwandiika kuwandiika wandikanga gwe. Okay. Kati nagamba have been convened by people who were not legally elected. Kitegeeza zino buli zibatuuza nfu teziri mu mateeka kubanga zikoleddwa omuntu atakola ki abataalondebwa. So bwe banaaba banyimye injunction nga bwenkisuubira kubanga omulamuzi bamugjawo bakamugjawo emirundi 6 buli lwaba agenda okuwulira nga bamugjawo nga bamuwa balina emirimu gy'abagenzeeko workshop biki anti olaba bwe baba bakuwa date batunula mu ddayale y'omulamuzi okitegera ne batuna ne ddayale ya kooti kalenda ya kooti baba bamanyi nti mwami gwe seba gwe mulamuzi ojja kubeera egundo tojja kubeerawo naye kati ogenda ne bagamba yagenze mu workshop kati workshop ne bagamba komawo next week ne bagamba era yagenze mu workshop so kyekiriwo nti buli wakugamba nti ali mu workshop tasobola kumiitinga oba tasobola kukola ekyo kubanga ali mu ki mu workshop. Kakati ekyokubiri ku nkiiko ezo zombi NEC gye bata National Executive Committee abantu abasinga bagiddukako kati abaliwo ba Honorable Gerald Sanda ba Honorable Robert Mao si batuufu. Convener waayo Honorable Gerald Sanda si mutuufu. Kakati ekirala bw'ogenda ku lukiiko lwa National Council lutulwako all NEC members bagobe tebalondebwa ontegeera NEC members alondebwa ku constituency oba ku national level NEC member alondebwa ku national level kakati tebalonde gulu gye balina balonda mu delegates conference nawe gye wali munga wesimbye okuba secretary tebalonda wabula basoma busomi era omulamuzi n'akikkiriza era n'akola declaration. Ekyokubiri mubeeramu abantu bayita ba chairman ba districts tulina ba chairman ba mirundi egi esatu kati ani gwe bagenda okuyita ani gwe bagenda ogamba ogenda esoroti waliwo abalondebwa nga balondebwa wansi wa organizing secretary ku buli district oyo yali Sulaiman Kidandala kati omusibe Honorable Robert Mao Honorable Gerald Sanda baddayo ne balonda abalala okitegedde abaabwe omwaka oguwedde bagenze ne balonda abali irigo kati bali aba ani gwe bagenda okutwala ogenda mu lukiiko luli kubanga yo abalimu abatuufu bali aba ye parliamentary group abaka ba parliament betulina abali ku kadi yaffe n'aba abagwa batula ku lukiiko olwo akati mulimu section 3 section ebite zilina ba representative oyinza okonvininga eyo National Council ngate National Council mulimu gwayo ekwasaganya ebintu ebivudde mu delegates conference kasokera tuva mu delegates conference 2 yali irigo essaawa nno bayita 2 mwetanga n'ekisaana kikoze eki kiweddeko bagenda kukola ki. Ekyokubiri mu National Council bwebanga temulina biri bya National Delegates Conference NEC ereeta ebyayo NEC netali mu mateeka ate ereeta ebyo mugenda okuteesa ereeta ebya movement mu DP olaba kiba kijja so ebyo zeze enkiko zibakola ki zibayita. Now tugamba tutya kino tekisoboka bwe kinaaba kisobose mu maro practices zaabwe zebakola nja kukomawo ne contempt another contempt case newankubadde abalamuzi aba Court of Appeal baali babikoze eki baŋŋamba nti siddamu kuwaaba kati nnyo wano mwali ku mukooti musango gwali era gwali ku ekyo ogwa Court of Appeal Court of Appeal kati kati mu Court of Appeal enewedde eno ga 11 February 11 February Court of Appeal case number 0005 of 2024 Monica Benedicto Galifo applicant versus DP. Kakati nga bw'ogusomyawo gwe musango gwe baawo November nga 5 kakati olwo lwe tuvaayo nga nnaku z'omwezi 3 abalamuzi lwe batajja ng'omungaga alwadde bajja naye omu n'alwala Her Worship Allen Lukundo yafulumya hearing notice ekiro nga 3 ate ereeta omusango omulala ate nze gwe bavunaana nga nze ndi respondent era bwenjiraba nengamba akaninde ku lwokubiri nga 5 tulabe bwe tutuukayo tebagusoma guli ogwabali ne basoma guno ogwange bwe bagusoma
ekyaliwo kyali kitya balina wano worship abeera ne recording ye era guno akulaga nga yaguteekako sito ogwabwe teguwuliddwa bukuguwulira omulamuzi bye yasoma byali tebikwatagana musango nze gwe mpaaba era kwe kugenda wali kanso Songoni ne mugamba nti omulamuzi alabika ate baamuwa birala kubanga abalamuzi bano babaleetera fayiro okitegeera tiyatunula mu fayiro eyo kakati kubanga ye yatugamba nti tulage positive order eya Justice Philip Odochi fesi kye tugamba bye tugamba mu court of appeal byebiro njagala mwami Sekanjagole lero nawo bitegere nense bitegeera nti mu court of appeal nze nateekayo omusango gwo 005 of 2024 nganze ngamba nti eno gye bayita intending notice of appeal eve ku court record lwaki eva ku court record olw'ensonga yalemererwa okufuna service ekyo kimu ekyokubiri procedures ezaakolebwa Honorable Nobert Mao Justice Monica Mogenyi Kanso Semuyaba ne Honorable Gerard Siranda ne ha worship Allen Lukundo zaali nfu oba tezaali procedures ziri irregular mu court of appeal rules lwaki nti bano bagamba nti tebakkirizigana na nsalawo ya Justice Philip Odochi bwe batakkiriza etteeka likuwa ennaku 14 oteekayo notice of appeal n'ogenda n'ogisavinga oli n'alikoganayizinga nakkiriza nti mbifunye bw'abifuna ebyo byodda mu kooti nobaloka bakuwa eyo leeta kata eyo leeta eweebwa registrar wa kooti wa high court naye kati bano baagifuna nga tebana bakusavinga ekyokubiri bwe ennaku bwe zaabakwata ne wabala okuyita ennaku 10 badda mu kooti ne bateekayo omusango wa ex parte motion nga bagamba nze neekweka ontegeera ne basaba substitute service ontegedde mu kuzisaba nga 8 kooti neetuwa kooti schedule zino z'olaba zino nga 8 yazituwa neetugamba tukomplyinge era ne tukomplyinga kati ffe ne batusavinga nga 9 ontegedde batusavinga nga 15 nga 14 nga boolabaawo nze nateekayo affidavit ne reply nga 15 ne tujja mu maaso ga registrar oyo bamuyita worship Suzani naye mu kuteekayo ebintu bino bo bye baaleeta bino byonna twabirabira nga byali bya bulimba nga bya kifere byali bya kiyaaye eyo affidavit egambibwa yakubibwa Lubega Nasa kyekyakolebwa ne tugamba twetaaga okulaba abantu babiri kubanga omuntu gwe nayogera naye si yakuba ekirayiro kibayita deponent wa affidavit eyakuba ekirayiro ate mu kuwano gwange maze naye emyaka 3 ye yakuba ekirayiro bamwita Lubega Nasa Abdu ye CEO wa district eno ne ya Kampala mu mupiira so ngenda okulaba ng'ekirayiro akikubye tuzisinkana bulijjo naye twogera ku nsonga za DP twogera ku nsonga zaki za mpiira ate oli abadde ayogera nange mulala n'essimu zera bw'otunulira bulungi nnyo ku bintu bino twabiteekayo mu court of appeal MTN print out ne Airtel tebiraga ate essimu ya Lubega Nasa biraga z'oyo yeeyita Ssaalongo amanya tetugatwala nga kiseera gakola ki naye ffe twagamba nakibusaalo bwe mugana mu court of appeal recently walina munnamateeka teyaliiwo gwewolereza ku olwo anti kadde ekyaliwo kyali bwe kiti munnamateeka muwuliziganya naye nga mulwadde ali mu ddwaliro communicating eri mu kooti kiri buvunaanyizibwa bwe kubanga nze amateeka gagamba ki singa munnamateeka banga bamulwadde ng'omusango gwawe gutuuse munnamateeka akola ki eri kooti andi ensonga bibira bibiri munnamateeka oyo mu kyembaazi asobola okulondamu munnamateeka omulala najja oba asobola ocommunicatinga ne looyo omulala najja n'abeerawo ekyokubiri nga bwolaba bwe kyagwa ku mulamuzi pano y'abalamuzi 3 bwe batuuka ku nnaku z'omwezi 31 omu ku bo yalwalira mu kooti lumu awo nga bajja mu kooti lumu so ffe ne tutula okumala essaawa mmeka 2 notanti ne batugamba omulamuzi akoze eki alwadde ne tukola ki ne tuvaawo kati ne Kanso Songoni mukubira essimu ekiro nga mulwadde ali muki so nalina okujja enkya nze kubanga nze applica nze muwa instructions bino
bino byonna mbyesobolera era mbimanyi okitegeera naye nawe oli instructions kati bw'abeera omulwadde nange ate nneme kujja so bwe najja era nenkinyonyola Honorable Godfrey Kiryabwire n'agamba alina okuyita mu mitendera gya kooti okucommunicatinga kyesaawakanya nga kyekiki kyekituufu naye obula nensaba nti kanso buli kimu yali yakikola ne sabu yaba yabikola ne kanso sabu yaba yabikola kati wa DP kati Honorable Godfrey Kiryabwire asoma fayiro nalaba yenyini yako meeting n'agamba nti buli kimu kanso kituufu ate ne note yayinza okubanga yagiteekako yagisindika kubanga omanyi ebyekimisi just osindika busindisi mangu nnyo kubanga yagamba buli kimu kanso yakikoze. That was his statement. Era tumulina ku recording akikola ki nga akigamba kakati n'agamba kati kanso semu yaba ayimirira agamba newe twakomawo okubeera wano nga 5 watugamba tugende mu mediation mulamuzi n'agamba nedda okusinzira ku kiri wano tekyogera ku mediation tulina genda for ruling wagana mediation teseganya anti batia mukuru sekseganya ku kiri bwekiti toyinza kuteeseganya ku illegality kitegeeza ebyo ebikoleddwa bifu tebiriiwo ekyokubiri procedure za court of appeal toyinza ziteeseganyako zirina kusalibwawo balamuzi eyo pano fekye challenging fezino internal problems eziri mu DP size tuogerako mu appeal era kyovula omulamuzi yakisoma n'akiraba bwe yasoma empaaba y'omusango ne bikibe tuchallenge yabira abaina n'agamba no tulina genda muki kubanga ffe tugamba nti bali simanyi oba justice odoki yakola kya ffe tugamba ti not solve appeal eve ku court record kubanga teyagoberera procedure ekyokubiri tugamba omulamuzi Justice Monica Mugenyi ya grantinga leave yagigurantinga nga terina application kubanga application yabo esaba substitute service tezichiwalinga budde bukuyiseeko court leave yejjanja beekyo kati bwe balaba ekyo byombi ne babireeta omulundi gumu ekimenya amateeka ate ekyokubiri kwekyo ajja baali batugambi wano cross examination egenda kubeerawo nga 28 omanyi kye baakola kwegamba omuntu oli aba deponent kwegamba katugeze gwompa waabidde nze nenkuba ekirayiro kati ekirayiro ekyo bannamateeka oba balina okumbuuza ebibuuzo kubanga oli byaba ayogedde bya bulimba kati bata cross examination kati bakimanya nti bwe baleeta Lubega Nasa tamanyika ate bo bagamba yagenda eka ontegedde eriere bukerere bagamba yagenda yo kati bo bawulya ono wangamba nabula ati yandaba kati ebyo tosobola bigenda mu deep kubanga byebiri before court kubanga kati oyinza okubanga weewo okola ki naye kati kyenjagala okulagako katono wano ekyewuunyise nnyo kyekino okusalawo okw'omulamuzi Justice Monica Mugenyi kuno ontegeera batugambye tukomewo nga 28 yatuuzizza kooti zino proceedings oziraba nti proceedings before Honorable Lady Justice Monica Mugenyi JA otebe parties ye Democratic Party applicant versus Kiwanuka Benedicto Gali correspondent kakati bino byonna babisalawo nze nga siriiwo ontegedde ekyokubiri ono abikono Justice Monica Mugenyi teyalina buyinza bukikola kubanga court of appeal omulamuzi atuula nawa court leave ekirala ku ekyo ku court record kuliko affidavit yange in reply yaliko nga 15 bano batulanga 21 kitegeeza nali sibuze ekirala mulimu chambers 3 mulimu ya Mizi Lubega Kampala Advocates wane Lubaga mulimu ya Songoni kweziri kitegeeza mu court of appeal already nina chambers eziriyo tosobola gamba nti akoze eki ekikwewunyisa ekirala ku ekyo omuntu eyansavinga nga mwenda era nakuza omwezi 2 yasavinga kanso semu yaba namwe baluwa ogamba nti yali ngatere yankubire simu so batuza court eyo nga fete tukola ki nga tetulimu ekikulu kye kino njagala bukulu batya sekanja ogoberere ekintu kino njagala otunulire wano kyetugamba ezo proceedings proceedings ezo tugamba the proceedings that have been attached have no force of the law
ontegeera lwaki tezirina force of the law as they are neither signed or satisfied by the judge oyo Justice Monica Mugenyi teyazisayiningira nakugera kati naffe tuli doubtful ekyo vulaba lwaki byebiri ewabalamuzi bali pano tugamba bwe abanga yabiyisa lwaki tasayini kino kisayininge kikyo kitunulire kisayininge tugamba bwe abanga yabiyisa lwaki teyabikola ki teyabisayiningira ekyokubiri lwaki tebateekako siru ya kooti ng'embeera bwe giri ekirala ku ekyo boogera bwogezi ku oda eyo naye tebagitusaavira n'okutuusa wano we twogerera kati tetugifunanga kakati ze procedures enkyamu omulamuzi teyalina buyinza bukola ekyo yatula omulamuzi omu teyasayininga ebyona nga bwobikola ki nga bwobiraba kakati eyo determination ya kooti yalina okusalawo ekyo ebyakolebwa bituufu beba byakolebwa bituufu yalina mandate yekola ekyo bw'aba yalina mandate lwaki mateeka gagamba ki ebyo byonna tubirinze mu judgment gye bagenda otuwa katwabadde tukyali ku ekyo nga balemereddwa okukola kino bayisizaawo 1161 1161 kitegeeza baba bampaabidde memorandum yaabwe memorandum of appeal and record ebeekoze eki naye ebyange omusango ogwange gwagenda ne guwaabwa ne gugenda ne guweebwa court schedules ze baagaana okomplyinga nakyo bwe guva ku ekyo ne gugenda for mention nekikolebwa ne gugenda for conferencing mu court of appeal tobusango tegugenda genda mu maaso g'abalamuzi nga tegugenze ku conferencing naye guno gwabwe kati bwe mumala okuteekayo submission zammwe nga baba wadde court schedule baba obudde teekayo olunaku bwetu nonotakeyo bwetu oli ali joininge okitegeera ne mugenda bantu bagumentioninga ne babagamba ennaku z'omwezi nga 8 mugenda muharmonizinge buli kimu kyonna kati bwe mumala harmonizinge bakwata file eyo ne bagyongera for further management bagiwe pano abalamuzi abagenda ogiwulira era buli mulamuzi nti babeera basatu nga buli omu preparingira file ye bwe babeera bataano ng'opreparinga file zibeera nga 8 kubanga naawe osigaza wabeera weesigala ku kooti nabali buli mulamuzi abeera neyiye ontegedde kakati eno gye nkugambyeko 1161 teyakikoze omanyi kye baakoze oli omulamuzi oli registrar her worship Allen Lukundo bwe yafulumya notice baguleese ku luno nga 11 okitegedde ne bagusoma nga bamaze okusoma ogwange emirundi egi Justice Geoffrey Kiryabwire amugamba naguli gusome kubanga kati ye si mukyamu olw'ensonga yagulabye nga kweguli kuki ku list era ne bagusoma bwe bagusomye kanso Semuyaba asaba abadde kye batuyita court leave asaba court leave ate olede amaze okuteekayo kati mu kooti awo baali bansavinga n'enkigaana era n'engutira awo ne mbagamba tekisoboka kino kifu sinza bwe bagamba kale mukitwalire kanso ali musa ani kati awo babadde bakuteza akakolomoni nze mba kukkiriza n'ensayi neteekako omukono omusango guyingidde omusango guyingidde tosobola kukola objection bwa receiving katugambe bansavinze kanso wange na receiving asobola kuyisayisaamu omukono yeteeka limugamba ku receivinga nange teeka lingamba okureceiving asobola okureceiving senga kibanga kituufu senga omusango guno gwali gugenze ku conferencing nabadde nja ku receiving kiba kitegeeza nti mba ntwalira kanso ne tudrawinga submission naye kino kifuto oyinza siza kirisivinga kiri kye babadde bampa kubanga tegunnabagenda ku conferencing era kanso namugambye nga njogera ne mugamba kasita bakuleeta ne bakusavinga kola tugita preliminary objection preliminary objection kitegeeza ogaana ekyo ekintu kibakoze eki nti tekinnaba kuyita mu mateeka kiddeyo kiyite mu mateeka ate bano tebasobola kuteekayo memorandum ngati guno ogw'okustrakinga out tegunaggwa kubanga guno gugamba mugjeeko kiri ku court record mukigjeeko ate kati gwogenza oleeta kati kyoleta kyekiruwa okitegedde era kati yeyo confusion gyolaba kati eri bayawo mu court of appeal kati bende kitu njagala tukomawo ku kya kooti tugende kawempe obadde olina koyagala okujjayo akalala Okay, njagala kumaliza ku wansi ku omusango gweri ogwa Dr. Douglas Singiza nti ekizibu kye tugulabyemu kubanga kati ffe tukola schedule za kooti wabula kooti yetuwa naku bweziti nezi batuwa tebazi complying nga nako okitegeera
mulamuzi taliwo era kati bwe nabadde yeggulu nga bampa date omusango bagufikisinze ogwo nasiŋŋaanye babadde bagutadde nga 5 nembagamba okay oba 5 nze sikirinaako ki kati eka yakirabye nga kiraka yakirabye nga kinene tekijja omusango gugenda kuba guweza mwaka mulamba nga ate gwa contempt kiyavudde aguteeka nga 13 May 2025 ku ssaawa 3 n'ekitundu nemugamba zinamubuza ekibuzo kimu ku lunaku olwo oli sure omulamuzi anaabaawo tebamuwe workshop tebamutwale mu criminal sessions nzija tebamuwe leave kubanga basobola omuwa leave n'agenda n'awo omulamu n'ekirala basobola omutransferinga kubanga tukirabyeko waliwo justice Wamala kasookedde bamutransferinga waliwo omusango gwe tulimu eyo gulimu awenyini ku justice chambers bamutransferinga mwezi gw'omwenda state council yali alina okuteekayo order yaayo tekyakolebwa n'okutuusa kati omulamuzi baana batuwa mulamuzi baatugamba tukomewo nga 10 mwogwo omusango bwe twazzeeyo nga omulamuzi tanaba kujja otegera kakati ekintu kino kyenkityamu kyekiruwa omusango gwo guyinza okugenda bwe gutyo lwaki ne kuli nakiraba twawoza omusango ne council nalukoola nga yakikire DP nga nze ndirinire council Mizu Lubega Company Advocates ne gutuwa kuwa judgment ne bajjawo Justice Mike Erubu ne bamutwala ne tutula emyezi emirala esatu kwena ne bata Justice Philip Odochi ne tuddamu ekyomukisa omulungi byali bingi ebyakolwa ku Justice Philip Odochi bamututte mu parliamentary elections bamututte bamuwadde leave alwadde agenze mu America akomyewo bwe yakomawo kubanga yali aguwulidde ng'agenda kuwa ruling yakwata fayire eno emusango n'agitwala eggulu okitegeera so awe walidoza Katonda waffe olw'ensonga yagenda nayo wa eggulu era yalisinziira ggulu nga mmaze okwekubira enduulu ewa principal judge Flavian Nzeja n'akola ki n'amukubira n'acommunicating mu writing ne bayita judgment eyo via email kaakati ekiri wano kikyatulemye okukola ki okutegeera lwansonga bano bwe baba beesunda nga bagenda mu Soroti National Executive Committee ne National Council ng'ate omusango gwa contempt gwogera ku bino byenyini mu maaso oyenyini Dr. Douglas Singiza yabagamba tewali political activity erina kuteekinga place as much as omusango tegunnaba kubeera closed twali mu kooti bonna bwe bali gundi yali mu kuwolo council Semuyaba gundi council mbidde mwali n'abememba b'ekibiina ne chairman oyenyini gundi wandi Dr. Mayambala baalimu okitegedde naye kati bakulaga nti biri bye yayogera babivuddeko bwe bagenze kuyita ki bayise enkiiko so kati tulina kuteekamu buteesi ki bwongo bw'olaba ekyabaddewo kye njagala okumalizako tukatudde kawempe ekyabaddewo nti bwe baali baloketinga omusango ogwo obudde bwali bugenze nnyo ne ŋŋamba kale kasa mumpadde 19 ndiwonzeka okitegedde naye ne baŋŋamba naye omulamuzi ayinza okubaako ye kubanga ajja kuba ava mu criminal session ne ŋŋamba tewali buzibu nagenza okulaba bo bennyini bennyini ate aba DP nga bateeka ku mikutu gye tubeera emisango egigenda okubeera ng'olunaku olwa 19 wano awasooka ku ssaawa 3:45 waliwo emisango emirala 3 ogwange gujja ku ssaawa 4 gwe musango gwakumeka gwakuna ne ŋŋamba kino kinaasoboka kitya nensirika twabadde tuli awo nga Honorable Robert Mao ali mu Parliament ng'agamba nti omusango gwa Dr. Kano Kizza Besigye bagutaddewo ku ssaawa 3 definitely nakimanyiddewo wakubadde nagenze tosobola kuwulira guno gwange kwegamba engeri guli kubanga twatusenye ku kooti wonna security bino bitte twayimirira buyimirizi bannamateeka baani abakulu gamba nga n'omuntu kubanga nalabye gundi Kyagulanyi oyo principal nendaba akena abagunja bayigire na kuyingira ono omwogezi waayo PPF oyo ani oyo omusajja oyo mwami oyo sekuyitale waabwe tiyayigire na kuyingira bamukaako tebayingidde kayija obaina bayita bajoni kene kyama nanga mayali okumalira kyembale njagala okumaliza nti okuteeka omusango guno gwa Dr. Kizza Besigye okusooka ku lunaku olwange kyabadde technical automatically guli babadde bagugyewo kubanga ekyali badde kintu omusango gwa Dr. Kizza Besigye gwalizenga ogwange gukoze eki guwedde ontegedde ne bakola ki ne tekyakoleddwa
tugenda n'ekyo kati bagututenga 13 Mei 2025 ugenze Kawempe muwalese candidate kyekisooka DP tunakweta candidate uno bamumpeereza wano anti William mwami group ya DP mwendi era ne bamumpeereza kati kyenjagala okugamba kyenjagala okugamba omuntu asobola okweyita kyatali ontegeera lwaki Kasakya Mubiru Enule MP Kawempe North kati njagala wensonga webale nnyo omubaka oyo w'ensonga nze ng'omuntu simulinaako buzibu okitegeera era mumanyi bulungi nga mwemba wa Democratic Party memba naye okubeera memba tekikugamba nti ate ojja kumenya amateeka njagala ekyo kyonna kyonna nkiteekemu yino wano ontegeera soma 69 yokka 69 election of candidates egamba in the event of parliamentary elections any member of the party who qualifies under the provision of the electoral laws and wishes to stand as the party's candidate in any constituency shall apply in writing to the National Executive Committee tujirina simanyi teyatudde National Executive Committee gyawandikira gwogimanyi ekulemberwana takugambye tetujirina ante tujirina Justice Philip Odochi wuno wane yakugamba gino wawano paragraph 41 okitegedde akatugende ku declaration number 2 agamba a declaration that the decision of the respondent to announce the name of the office bearers of the respondent from a pre-prepared list was illegal and in contravention of the constitution of the respondent. Kitegeeza bali babasoma busomi tebaliwo genda kweddako. The National Executive Committee having regard to the ability of the applicant and the interests of the party may in its absolute the discretion approve or reject any such application and shall forward the names of all approved applicants to the respective constituency executive committee. Webale nnyo kakati bali bennyini abakola approve tebaliwo mu mateeka ontegedde bamala okuteekawo nkugambe tuli waliwo enkiiko ezi waliwo olwalondebwa Sulaiman Kidandala waliwo olwalondebwa Honorable Robert Mau bwali katugende eggulu kati ate waliwo olwalondeddwa omwaka oguwedde nga londebwa Honorable Gerard Silane Honorable Robert Mau enkiiko naye era ezo zonna tezisobola kujjula kubanga abasinga on receipt of the list of approved applicants the Constituency Executive Committee shall convene the Constituency Delegates Conference, which shall meet and elect from among the approved applicants the party's parliamentary candidate for the constituency and shall limit results of the election of the National Executive Committee through the District Executive Committee. Then the National Executive Committee shall adopt the person who secured the highest number of votes at the election as the parliamentary candidate for the constituency, provided that the National Executive Committee shall upon being certified that there were multi-practices at the election order for a refresh election. Upon the person so elected being unable to stand for the parliamentary election, adopt the person, if any, who secured the next highest votes. Tukomao. Kakati, olaba process eri mateeka. Kati ekisooka babaweereza neeka eriwo eribera gye tuyita legitimate neeka ezaayo ku constituency. Bwezaayo ku constituency neetuuza delegates conference yaayo. Kakati
mu conference mu balonda mwabo ababeera approved obuyinza bagise discretion buweebwa neeko okugamba nti gwe mwami Sekanja gototuukire toli member waffe oba biki buweebwa bo naye eno eriwo tesobola kikola kubanga teri legitimate terina mandate eyo ekyokubiri eri abantu tebakyawera abantu bagenda $1,000 ne council Nalukoola atali mu race yali chairman wa constituency $1,000 yali candidate wa Mwerule yali wa NUP yali wa NUP yali wa NUP nenga NUP yebu supportinga kakati ne chairman yakoze eki yagenze n'abalala bagenda so bifu ekirala bo kye bakoze balonze ne bagamba mwami Matiya mwami gundi jangu ne bajja ati ne batuula ku lukiiko lwa National Executive Committee olufu ne balyoka bayisa Honorable Kasajja kale kibuzo kiri nti olukiiko olwatudde nga lukubirizibwa gu National Executive Committee irigo lwabadde lukiiko ki era lubate lukonvinize neno semateeka olw'ensonga bakugambye gwe omolokola approve zaayeri ku constituency kati constituency ngejjudde oba kale abantu 2/3 batuule ba-electing bamala okwelectinga ebyo byonna babi-electings babiswade babitwala ku district ontegedde egyo bayita district executive committee yebisitula n'ebituusa ku NEC ontegedde so mu bufunze candidate wa Democratic Party yayise mu Kamooli yagoberedde mateeka prediction zo ekawempe mu by election nga Juvano Kabendikiro galiko ekisooka tesobola kuperforminga nga Honorable Kasajja tasobola kuperforminga bulungi prediction ngo mpaka ludo lwa government donna enkyagala kuwa wano olw'ensonga Honorable Robert Mao ajja kusituka agende mu kalulu ako bangi nnyo bolaba bana kati abawagira Honorable Kasajja kebadalaba ku Honorable Robert Mao tebagenda kuddayo mu campaign ezo Honorable Jali sana ajja kusituka agendeyo ontegeera n'abalala abali awo bamutenywa abo bonna bajja kukola ki be bamutembeeta bana abantu bonna be bana abalabako tebaso n'abantu abali ku ground bakimanyi bulungi nti abantu bano bagenda mu movement ontegedde bakolera ki tebasobola kumuwa ekirala ekyebuuzibwa Honorable Kasajja akoze ekimala wansi ku ground awo bamumanyi kubanga bino ebirala tubyogera wadde ayise mu Kamooli bw'obeera ne mandate y'abalonzi abo nga bakutegeera bakuwa naye ekibuzo kiri nti bamumanyi kyo sikimanyi sobola kyogerako naye kati ekibuzo kiri nti kyoŋŋambyeko okwogera generale mu ate kati ekitasoboka okimanyi buli kibiina kirina enkola kati olaba Democratic Party wadde biri forgery biri bya Bukamooli naye bina semateeka ebiwandiike nupu erese council Nalukoola munnamateeka mugamba ajjeyo enkola yaabwe gye balina tebalina kakati mutuula watya mugambe nti mweta candidate omu gundi ani eno FDC yalese anaganaga kikwewuunyisa nti mukumuleeta era bamulese nga bwolaba ono kati vice chairman wa Buganda gundi Honorable Nsibambi yamulabidde ku mawulire kakati baba amulabidde ku mawulire kati ani amututte ku nneeke yaabwe emukole ki emuweeyo okitegeera kati muyinza okwegamba nti buli muntu aleta candidate we mu lukukutu okitegeera tewali nkola nnambulukufu kubanga tisengola basenga enkola zibadde nnungi FDC neekola ekyayo nga kirungi DP neekola ekyayo ne NUP kati bana abantu bana abayisemu abo opposition nga buli mutuula ne mugamba bannange twagala kusekiwalinga kifo kino tukoze tutya mubana abaliwo abasingako abaliwo ani asinga kubanga kati abo bonna Nalukoola parliamentary material Honorable Kasajja parliamentary material bonna ba parliamentary kati musobola okugamba nti naye bwe tubanga bombi ba parliamentary ani alina enkizo ku ono era ne mu bantu bagamba ki okitegeera toyanza Bendikito kiwanuka galiko wona abadasinzira okubeera nga otulaba obudde bwebwo beni I think tutambudde eddakiika eziwera ataano tukome wano leero tujja tandikawo nnaku olwala akuume atakuumira mpeera